Kakati Abannayuganda muli bantu bazibu nnyo. Omuntu n'akola omukolo gwe mu kifo ky'okumuyozaayoza, mu kifo ky'okumukulisa, mu kifo ky'okumusanyukirako, mwavumye bbaawe, mwavumye omusajja. Naye bannange Mukama Katonda tali basonyiwa. Emikolo tegituukikako. Munno bw'afuna omuntu amukubye omukolo nga guno eno, bannange mumuyozeeyoze. Naye baavumye omusajja, ekivuumu kye bataavumye musajja kyo nga tekiriyo ku nsi eno. Waliwo eyagambye omusajja ayambadde kooti y'amaka ey'omulongo 2 essaala. Kati mazima ddala ekooti yabba wa munno giyita otya kooti y'omulongo 2 essaala. Muli bantu bazibu nnyo. Kakati bano boolaba baagalana era nga mwana muwala ono yabadde ali mu kwanjula bbaawe mu maka g'abazadde be. Baagenze bulungi nnyo mu maka era omukolo gwatambudde bulungi nnyo. Omuwala yabadde musanyufu, omwami naye yabadde musanyufu. Nga bumanyi abantu abanene yabadde just addalimba mu buddaalime. Omuwala yabadde musanyufu ate ng'omuwala alaga nti omusajja we amwagala. Kizibu nnyo okusanga emikolo nga gino ng'omuwala musanyufu, naye omuwala yalaze nti bbaawe tamuswaza. Bannange ekisinga okugatta abafumbo teziba ssente wabula eba laavu na connection gye bamumwina wakati wammwe ababiri. Naye amazima gali nti baavumye omusajja ono, baamuwemudde n'okumuwemula. Abantu baavumye omusajja, abamu nga bagamba mbu omusajja agenda kusooka omukazi okuzaala, abalala bagamba nti ono kati mbw alina simanya akantu kalinganga k'abaana bato. My goodness bannange, munno omulaba ng'akoze omukolo nga guno musanyukireko, tomukkakkanya. Emikolo tegikoleka. Gw'osobola okuba ng'olina musajjawo nga be bano abavubuka abato abanyirira sitooka empya, ne sitooka empya tennaba kukuweesa kitiibwa. Sitooka empya tennaba kukukyala mu bazadde bo, bakyakuliira awo mu buzigo. Banaye temuvuma babba ba bannammwe, mubayozeeyoze. Bw'oba naddala ng'oli mukyala, lino lye limu ku ssanyu omukyala ly'asinga okwagala ku nsi, ye musajja ogendako mu bazadde be n'amwanjula oba ne yeeyanjula. Okitegeera? Naye baavumye omusajja bannange. Njagala nkutuuseeko akatambi k'omukolo gw'abaana ababiri, njagala nkakutuuseeko okerabireko, then n'oluvannyuma nkuterewo ebivumo ebyavumiddwa omwami. Video nkusaba ogimpereka like video yiiyo. Tuli mu kwejjukanya era Ashanti mwebale tulina amamuzeo. Mama nakola atya kulwange kawume ate sinaddawa wabula ekintu kyendabye tetusoka kulaba boyina banja bampalanira omulenzi wange naye mama nesirika nga kibaluma kinene naye ate nze singa bagala saamu era nanga bangera kakati tofuka bamama kimuli kyange kimuli kyange nziguse ne comment section reviews muli wamba somere comments wabadde tuli awo nga mwana muwala no wanukeji ayanjula obwaguga bw'omusajja mu bakadde be kakati ulira ekyabadde mu comment section Yaria yagambye ono tamanyi manegege bwe gafaanana ono n'agamba kati olusolo lukirako olwalwasa Noki n'agamba omuko alinga akayumba ka mobile money ono n'agamba kati oba kino kye bayita namungi w'omuntu ono n'agamba Samo olubuto lumulinga ensawo y'amanda ate ono n'agamba eno gye bayita kooti y'amaka eya mulongo 2 essaala ate ono n'agamba oba okyakweka owuwo munno n'ajjayo owuwe ono n'agamba wabula kansirike kuba
wange mitawaana myerere. Jami n'agamba naye ono bamuzina akasolo ne kayingira kweri. Ono n'agamba wabula kati ono afuuwa emizi. Gombolola nnamba yonna neewunya. Ye ono n'agamba kati ekisajja kiwunya ennyuma. Ate ono n'agamba ono ku sitayiro 99 asobolako emu yokka. Ono agambye nti abalabise ekiro nga mugjeeko amataala. Ate ono n'agamba omugole omusajja agenda kusooka mukazi w'okuzaala. Kyagambye nti omukazi ali ku mulimu gwa kumwa byoya wansi eyo. Ono n'agamba luno lwe bayita olusozi Sayuuni. Ate ono n'agamba ono siraba kimwambaza bokisa kozi tewali kyakweka. Naswi kati ng'ani alina obudde obugiringiza. Ono n'agamba I wish can use kabuzi style naye maama. Era ndaba nga atasobola kutuukayo. Ye Pretty n'agamba ono gwe bayita omugagga w'ekyalo. Ono n'agamba omukazi aliko ekizingiriiti ky'omusajja. Ate ono n'abuuza nti oyo asobola okutuusa omukazi ku ntikko. Ate ono n'agamba omusajja mu kifo ky'okubiibya ayuguuma buyuguumi. Ono n'agamba eno gye bayita full package. Ate ono n'agamba tolaba nti bu student bwoza tujja gwe oli seefu. Ono n'agamba omusajja alinga ekifuluusi ky'amatooke. Ono n'agamba nti mu bufunze omukazi yazina omusajja. Ono agambye nti ono kati alina otusolo otumpi yeetaaga bakoowu. Ate ono n'agamba edda nali mmanyi abantu bwe batyo babeera bagagga. Ono n'agamba true meaning of empagi y'amaka. Ate ono n'agamba olubuto olulina n'akaserengeto. Ye Banks Eugene n'agamba kati oba beezina batya bano. Ate ono n'agamba olaba afaanana bw'ati ng'ali mu ngoye kati olwo ng'ali bwereere. Ono n'agamba bakazi bannange atabatya gwe ntya. Bw'ofuna obudde ezuukuka ku mwenda otya abakazi. Ono n'agamba olubuto lulinga entuumu ya kasasiro. Ono n'agamba nti kakati ndowooza mwewuliriddeko mwewuliriddeko temubiwulidde byebyo ebivumo ebyavumiddwa omwami byebyo ebivumo ebyatyobodde omwami baamuvumye lwa nkula ye oyo gwe bayita omunnayuganda tayagala kumanya wano mu Uganda we wantu w'osobola okuzaala omwana n'omuteeka ku social media ne bamukuvumira nawe ne wejjusa lwaki watadde omwana wo ku social media. Wano mu Uganda wantu we bayinza okukuvuma nawe n'otya ensi n'ogamba ddala kituufu bano bavuma. Abannayuganda bazibu nnyo, bakuvuma bo bakuweerawo ebibyo tebaagala kumanya. Naye ebyo ng'obitadde ebbali, abaagalana bano eno baakoze omukolo gwabwe ekisinga okuba ekirungi nti gwawedde bulungi nnyo era gwabadde mu ssanyu bulungi nnyo. Omukolo guno omwami yabadde bali mu kumwanjula mu maka g'abazadde b'omukyala era ng'omukolo gwatambudde bulungi nnyo. Ekisingira ddala okuba ekirungi nti omukyala ate yabadde musanyufu nnyo n'okusinga omwami. Omwami kale yayinza obba nga yabadde musanyufu kubanga ffe abasajja ebiseera ebisinga tusinga ssanyuka ku mitima, naye omukazi bw'alaga essanyu lye omanyira ddala nti asiimye. Kati mwekambabuulire kino ebintu tekiwoomera matama abiri, gwe gw'otalaba mukisa balabalabawo omukisa, gwe wootalaba mukisa abantu abalabalabawo omukisa. Gw'ojja kuvuma omusajja ono omulabe nga atalina makulu, omulabe nga atalina kigasa, naye omusajja ono wa makulu nnyo mu bulamu bw'omukyalo ono. Omusajja ono wa makulu nnyo mu bulamu bw'omukyalo ono. Gwebeera ne basmartwire bo, gwebeera ne basilimu dadi bo, gwebeera ne ba portable size bo, tewali akuyinako buzibu. Okitegeera teri muntu akuyinako buzibu. Naye noono omukazi eno echoice ye obwo busajja yabulabalabadde obwo busajja obutonotono bonna bwaliyo bwali bumukwanyeeko, naye bonna bamuganzizza basilimu portable size cylinder, tekuli n'omu gwafumbiddwa era afumbiddwa ono omunene. Kati eno size gye bayita ey'omugagga eno size gye bayita ey'omugagga, era bw'osanga omusajja omunene bw'ati nga mwavu oyo aba taligaggawala. Naye nga eno size ebeera y'abasajja bagagga baba balinamu akasente. Ekyo kyo kyemmanyi, eno size ebeera y'abasajja bagagga era baba balinamu akasente. So ekisinga okuba ekikulu nti omukolo gwatambudde bulungi nnyo, omukolo gwawedde bulungi nnyo, omukazi yayimbye obuyimba obadde bulumya. Kati mmwe abali eyo nga muvuma bba wa munnammwe, bannange mukikomye mulekerawo okuvuma babba ba bannammwe. Omusajja yambadde ekkooti y'amaka ey'omulongo 2 essaala. Mukama Katonda ono, ebivumo ebiyitimuse mubiwulidde bulungi nnyo. Nze sijja kubibikkako kubanga by'ebigambo ebyogeddwa. Okitegeera ekintu ekyo byebyo ebivumo ebyavumiddwa omugole, ebyavumiddwa omugole. Naye omuntu bw'akola omukolo banaye mumuyozeyozengako.
kati gwe ojja kuddaawo ovume munno naye ng'ogenda ofumbye malyanga 6 naye nga gonna bakuzaalamu buzaazi nga teri akwanjula kyokka oli mu kuvuma munno gwe bayanjudde. Kati Uganda awo bwetyo bweri, naye ekisingira ddala okuba ekirungi kwe kuba nti ate ssanyu buli omu lyasinga okwagala. Bw'oba ng'onaasobola okutambuza amaka go gatambule bulungi, ekisookera ddala walina okwesonyiwa ebigambo by'abantu. Abantu bagenda ku discouraginga, abantu bagenda kumalamu amaanyi, bagenda kuvuma, bagenda kwogerera ebintu bingi. Naye gwe ng'omuntu olina okumanya ky'oyagala mu bulamu, olina okumanya ky'oyagala mu bulamu. Bano boolaba bamu ku bakuvuma mwe mujja okuva omu agenda okwetega bbaawo, kubanga bbaawo ajja kuba alina ku ssente. Bbaawo alina capability ekulabirira okuwa buli kimu. Bano abantu abakuvuma mwe mujja okuva omu omuwala yeetega ebbaawo olw'okuba alina akasente. Mulekeraawo okutambuliza obulamu bwammwe nga mubba esingira ku bigambo by'abantu. Abantu bwe balaba essanyu bwe bakuba, bwe balaba abaagalana bwe baagala okusattulula. Kati gwe bw'obanga naawe oli mu ssiru ng'obwongo bwo bunafu nnyo, ogenda kutandika okugoberera ebigambo by'abantu. Okkomekkereze ng'osudde omuntu eyandibadde ow'omugaso mu bulamu bwo. So yiga okutambulira ku mutima gwo, yiga okutambulira ku ki ky'oyagala ng'omuntu, so si kutambulira ku bantu kye baagala. Omusajja tomwagalira nsi, omusajja wuwo. Byakkolera tebiyamba balala, biyamba ggwe. Okitegedde, biyamba ggwe ng'omuntu. So totambulira ku bigambo by'abantu. Baleke bavume omwami wo ggwe mwagale. Baleke bamuvume obunene ggwe tofaayo mwagale. Naye akwagala. Ekisinga okuba ekikulu omwami wabanga akuwa ekitiibwa nga naawe okimuwa. Akwagala omwagala. That's all. Ffenna kye tunoonya. Ffenna tunoonya ssanyu. Tekikugasa kusanyusa abantu nga mu bufumbo toli musanyufu, tekigasa. Wabula kirungi nnyo okuba nga mu bufumbo bwe ne bbawo muli basanyufu, abantu ne bakukyawa. You don't need to prove a point to people, no. Yagala mwami wo, mwagalire ddala. Balumwe bafe. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugobera beekumira ku mukutu, mbaagala nnyo bantu bange. Omukama Katonda abankumira abankolera obulungi obutagambika. Subscribing ate nabakuba nti ate otwegattako tusobola okuba nti tutambulira ddala wamu. Genda mu maaso n'okuba nti okona mu kapesa ka subscribe, bw'omaliriza kona mu kade kajje mu personalize okateke mu all, nti bwe ntekayo video gw'osooka okugifuna. Abakozesa CEO Michael Airport Pickup, n'abaagala okukola surprises, n'abaagala okuntuma, abaagala okukola bikiwendi okuba nti ate mbatuusa ku services ezo zonna. Nkonako ku namba y'essimu gy'olabawo ku screen yo, so okuba nti tukwatagana bulungi nnyo. Ne ku WhatsApp kweri ali ewala osobola okuba nti ate ontuukirira, ne tusobola okuba nti ate twogera ebisinga otukole. Mbaagala nnyo mumpagire. Mukama Katonda abankuumire, mubere bulungi, mweraba.